CBS kutusaako programu ekiri ewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Ekizungirizi nno kyatututte yogayoga mu nsi eya United States of America ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga mupaatiri mu Ekereziya Katolika nti akizudde awatali kubuusabuusa kwonna nti Omukama Katonda atuula mu ggulu mukazi. Yalaba omwoyo gwe nga gubuuka mu mubiri gwe, olwo nno malayika ne ziguddukira ne zitandika ku lugendo olwamutuusa mu ggulu ewa Mukama Katonda. Toswa musajja wa Kabaka wamala balunabbu ng'akutuusaako ebinyuma omuli ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo eby'ensonga by'obadde obuusa amaaso n'ebyo by'obadde tomanyi. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88 katonyeze 8 laadiyo ey'obujjajja. Mweno ekiri ewala ye y'akaseera kano era nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno ekiri ewala, nze musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Abafunye ebirungi tetulema kubeebalizaako Katonda abawadde ebirungi byonna ebya sabbiiti eno gye tumalako ate n'eby'omwaka omulamba. Nammwe bye bitatambulidde bulungi tubasaasira ate ne tubakwasa Mukama Katonda abanyiga ebiwundu. Musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba akyatutuusaako amawulire agatali ga bulijjo mu pulogulaamu ekiri ewala. Babavanga byeyalagula okubaawo omwaka guno 2022. Okyawuliriza pulogulaamu ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa Famma era nga musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba nze nkyakutwala mu maaso era tweyongeddeyo bwe tuti. Mu sabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa mufeffetta nsonga omukutu guno ogwa 88 katonyeze 8 laadiyo ey'obujjajja, empenduzo yaffe yatusembereza eby'ebbulugaaliya nga twongera okukuba ttooki mu mukyala muzibe Babavanga nga tulaba ebyo bye yaleka alagudde nti bye bigenda okubaawo mu mwaka guno ogutandise 2022. Muganda wange Charles Kawuki mu kikuubo, ndowooza kaakano nkutuuse Nalunga yatuuka jjuuko. Anti wabuuza dda ng'oyagala twongere okwogera ku ebyo ebyoleka obulaguzi bwa Babavanga, omukyalo ono muzibe Babavanga bye yaleka alagudde, era ng'omukyalo ono amannya g'amazaale agaamutuumibwa ng'azaaliddwa ye Evangelia Sacheva Pandeva n'eryabba eryamugattibwako Gushterova, era ng'ono bino yaleka abiragudde nti byakubaawo nga tannafa mu 1996 nga yafa atemera mu myaka egy'obukulu wajinda ba 84. Kakati nno omukyalo ono Babavanga okusooka yaleka alagudde nti mu mwaka guno 2022 gwe tutandise olwaleero nti ensi eziwerako ku ssemazinga wa Asia ne Australia zigenda kukubwa amataba agagenda okuba ag'amaanyi ennyo. Amataba ago nti si gaakuba mangu nnyo eri ensi ezo kubanga gaakuvaako mutenza ggulu n'omuyaga ogwa tsunami ebigenda okugoya ensi ezo. Ekyokubiri, omukyalo ono Babavanga yalagula nti mu mwaka guno 2022 nti wagenda kuzuulwawo akawuka akalala ak'obulabe ennyo, era ng'abakugu akawuka kano nti ak'omutawaana bagenda kukazuula Siberia, nti ng'akawuka kano kaasannyalazibwa emyaka mingi nnyo egiyise, kyokka ng'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde yegenda okukasisimula omwaka guno. Ekyokusatu, nti ebbula ly'amazzi ligenda kusaanikira ensi eno mu mwaka guno 2022, nti ng'ekyeya kigenda kubanga kyamaanyi nnyo mu nsi ezitali zimu, ng'ebibuga by'ensi eziwerera ddala nti bijja kubulwa amazzi amayonjo aganywebwa, ng'embeera eyo nno nti mu ngeri ey'ekyewuunyo ejja kuvaamu akasandali k'ebyobufuzi, ng'ensi zigezaako okwefunira eggezi ery'okufuna amazzi. Ekyokuna, Babavanga agamba nti ensi eya Buyindi yeesibe ebbiri zinywere, nti mu mwaka guno 2022 enzige ezaaludde okulabwako mu bungi zigenda kuzinda ensi eyo eya Buyindi, zirumbe emisiri n'ennimiro zibisaanyeewo, olwo nno enjala kiryankondwe eryoka esaleko ensi eyo eya Buyindi, abantu batandike okwerya enkuta z'emimwa, ng'ate mu kiseera ekyo Buyindi ejja kuba ebuguma nnyo. Ekyokutaano, Babavanga yaleka alagudde nti mu mwaka guno 2022 nti ensi lwegenda
okugula mu bujjuvu enkola eya buli omu okusigala waali nga waakolera nga muwuliziganya kuyita ku ntimbe ng'enkiiko zigenda kwongera okutuuzibwa okuyita ku Zoom n'ebirala ebiringa ebyo. Ekisembayo eky'omukaaga, omukyalo ono Babavanga agamba nti mu mwaka guno 2022 ensi eno mwe tuli nti egenda kuzindibwa ebitonde bikyakula busukkulumu aliens, nti nga bigenda kutusindikira ekiyinja kiwanuke mu bwengula n'ekigendererwa ekyokutusosonkereza, naye nti embeera enaava mu kino si yakuba nnungi. Kinajjukirwa nti omukyalo ono Babavanga nga tannafa mu 1996 yaleka alagudde okujja kw'obulwadde lumiima mawuggwe obugoyezza ensi eno ne bugifukamiza. Babavanga ono era mu ngeri y'emu yalagula n'okufa kw'omumbejja Diana ow'Eweruzi mu Bungereza, n'alagula okusattulukuka kw'ensi eya Soviet Union, n'alagula okuva kwa Bungereza mu mukago gwa Bulaaya, n'alagula obulumbaganyi bw'ennyonyi obwakolebwa ne bazitomeza ebizimbe mu Amerika, era mwattu bino byonna ne bibanga bwe yaleka abiragudde. Ebirala Babavanga bye yalagula nti byakubaawo mu myaka egijja, yagamba nti engeri y'ensi gye yeetooloolamu enjuba egenda kukyuka mu mwaka ogujja 2023. Babavanga era yalagula nti mu 2028 nti bannabwengula bajja kusobola okugenda ku sseŋŋendo Venus, so nga mu 2043 nti eddiini ey'Obuyisiraamu ejja kuwamba Bulaaya ebe nga yeefuga Ssemazinga oyo, nti mu 2046 abantu abasinga bajja kuba bawangaala nnyo nga basobola okuweza emyaka 100. Okuva mu 2010 ekiro kijja kubula nti wajja kubaawo n'enjuba eyaka mu biseera ebyandibadde eby'ekiro nga teyakanga mwezi bwe gwaka ng'era busigala misana, so nga nti mu 1579 nti ensi wejja okusaanirawo oba okutuuka ku nkomerero. Omukyalo ono muzibe Babavanga eyafiira ku myaka 84 mu 1996 amaaso gaziba wa myaka 12 era nga gaziba gokka, n'atuusa okufa nga tagazzeemu kulaba, nga bwe gaziba bwe gati n'alyoka atandika okulaba ebijja mu maaso era ng'abitegeeza abantu, era mwattu ne bibaawo. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa. Ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet, ogende ku kibanja ekya mirror.co.uk, byonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwe ennyalwe. 88.8 CBS FM.